issue too. Atunulira size. Looks to be atunulira height. Look at the height, the appearance. Naye n'atabitegeera. Then he failed to understand. Nawe ne woba gwe tobitegeera. Even if you are the one, you fail to understand. Kitiibwa yalina ekyokuddamu. Yet the man lwaki alina okuddamu. Kitiibwa yaggulawo omutima gwe. N'ayaniriza Yesu. N'amugulira. N'atuula mu bulamu bwe. Kitiibwa n'atuuka mu maaso ga kabaka. Then the glory came before the king. Kitiibwa n'avunula ekirooto. The glory interpreted rightly the ekyalema abamamagulu bonna bamamanitwa. Kitiibwa n'akwata ekirooto n'akigumula. Si lw'amaanyi, si lwa kitiibwa. Naye kyekyali munda ye. Kyekyamuleetera okukola ekyalema abagezigezi. Kitegeeza nti bw'onoggulira Yesu n'atuula mu bulamu bwe. Mulokole agenda kufuula omuntu ow'enjawulo. Agenda kukuwa amagezi. Ensigo batalina. Wakati nga biganye. In the midst when things feel when others are and they are lame and they're desperate. See, Joseph was in a cell. There was anyone saying, the one said, I remember a man called Joseph. You can read. Can read 14 verse 14. Ne bamujja mangu mu kkomera n'awaanyisa ebyambalo bye n'ayingira eri Falaawo. Falaawo n'agamba Yusufu nti naloota ekirooto so tewali ayinza okutegeeza amakulu gaakyo, era mpulidde nga boogera ku ggwe ng'oyinza okutegeeza amakulu g'ekirooto bw'okiwulira. Yusufu n'addamu Falaawo ng'ayogera nti si munze Katonda bw'anaawa Falaawo okuddamu okw'emirembe. Yesu omulungi yeebazibwe. Enti Yusufu yali mu kkomera. Joseph was detained. Naye nga n'appearance ye tesaanidde. Kubanga Bayibuli etugende nti bwe bamuggyaayo ng'abalina okumumwako ku nviiri. Kitegeeza amaviiri gaali gafaanana kintu. Kitegeeza ebigoye bye yali yambadde nga si bye byerisaanidde. Naye ng'ekiri munda mu ye. Naye ng'alina ekizitowa mu munda mu ye. Bible says he was brought before the king. And the king said, they have told me Joseph as himself, he couldn't be able to interpret it. But what pleases me, he was a wise young man. Because he had a God in him. Your son Nassali. Because there are many. Abaweereza bakitegeera nti Katonda yabakozesa. The minister understand God uses us. Nasigala ng'ateekayo linnya lye. But he still say it's my wisdom, you know, my power, my gift. Ngenda kubuulira yeteekayo linnya lye. Instead of saying Holy Spirit, I will say I'll tell you as me. Naye yakimanya nti yetasobola. But he knew he couldn't be able. Yakimanya nti yetayinza. He couldn't as himself. Era amutamu amugamba nti sisobola. And said I can't. Naye Katonda. But the God. He answered Katonda agenda kozesa ani gwagamba. Will use who? Agenda kozesa ye. Will use me to tell you the answer. Why agenda mukozesa? Why use me? Kubanga yamuwa obulamu bwe. N'amukulirawo. N'ayingira n'atuula. And abide in him. Hallelujah. Amen. Falaawo n'atandika ekiro. Then Pharaoh started to narrate the story. Yusufu n'atandika ekirooto. Then Joseph began to interpret the dream. He interpreted the dream. He interpreted everything until the answer. And he told all the answer to the Pharaoh. And Pharaoh was so amazed. Amen. At the conclusion, he ended up saying, after interpreting the dream critically, go to verse 3. Falaawo anoonya omusajja omukabakaba ow'amagezi amuwe okufuga ensi ey'e Misiri. Falaawo akole bw'atyo era seewa abalabirizi ku nsi
atereka kitundu eky'ekkumi ekyensi ey'Emisiri. Amaze okuvunula ekirooto ekyali kitegeeza enjala. Ekyengera. Wagenda kubeera bw'atya emyaka egy'enjala. Falaawo kimaze omugwa matu. He had got it Pharaoh. Mugamba. After him telling him nti londa oliyo omuntu omugezi. Appoint the wise man. Ayina amagezi. That is full of wisdom. Agenda okuyamba mu kiseera. That will help in that season. Falaawo bwe yatunuulira bw'ati. When Pharaoh looked around. Falaawo bwe yayisayisa amaaso ge. Pharaoh looking around. Falaawo bwe yayisayisa amaaso ge. Observing people. Abagezigezi bali abaali bayita abagezigezi. Those who spoke their words. Tebakyali